wajja no muhozi ne MK naye abantu bagamba gavumenti wagivaamu abasirikale babazi emmotoka okyazina naye abantu bali bagamba nti obulwadde bwakuyisa bubi naye kati awo tereredde ddala kati problem eri bweti nembagamba nti bwebanga oyina emikwano mu gavumenti gavumenti nebwevaako ngaoyina mwalayizi osigala nga kakadde tujja olwaleero bo Katonda abayambi nti Uganda tegenda kufuna kizibu kya political persecution kubanga if Mugabe succeeded his father succeeds bino biba mukoze bitono nnyo they can sit down beerabira reconciliation kubanga Abaganda bakugamba nti when calabashes knock each other they don't turn into pieces biterera kati biro mukoze kumukuba kutambi kubuka tweets kumugamba uyani that are small issues yemanga amalala nti mutingana kati nge Kenya batata omumboya ne bata jeje Kariuki ne bata Pinto ne bata ngomusajja abatta yasikire Kinyata in many countries gundi Tanzania Edward Sokoine yafira mu accident nga bakayini abusika ne Salim Ahmed Salim but in Uganda is peaceful first of all zende bina isolated cases by Chirumira Bani is investigating they have no government hand Museveni accused of political assassinations kakati chichitu yami whoever kills a person is arrested side it wagiterera era in fact natengezo kusaidia na statement yengezo kola naye banange ebintu bikyuka akulu omunyiti nono chola yaliyo musajja gundi ona akumagamba akoze side reporter side ensambya mwami magambo werabira nawo CID kati yakyuka yes. Even if you go there to make a statement what you VIP treatment tulabe yokana wabadde ku side yes. Nolaba nti ebintu bikyuse nnyo nagezeeyo ne mwana obedient citizen kandi bade nkugamba nti kasobera mu government kubanze government si yankuba Museveni si yankuba muntu omu ye yankuba omuko one nze musajja ne family yange that has suffered the longest harassment since mu myaka yi emyaka 14 je namala mu state house wasted emyaka 10 wasted why they identified me early tinakubamba bazi nenkuba besije kati ono ye nayagala ngemerewo this man must go to his home and road nebagala to intimidate me bakubi amanyi bakujjem mwenye ko bamuse mama oba mutajetinze I've survived the poison I've survived the thugs baba khalinga banziti kati njagala ombuli has basically suffered these problems has Bobi Wine suffered this problem era nakuga nti bali bagenda okunzita I was helped by Museveni's sister Mariam regional sabit bebasindika amajewa nimbuga baba nabasije bagenda ngana baba mu government nenga bambi problem yabo nti abantu bano tebamanyi strategy bo bamanyi strategy bajozi kakati bafunanga ko defeat nzemba kubyene mbajjawo olwensonga nti a rapist yesanga mu kizibu awinza okurepinga kabusigalo nakulemerako kuba you are always raping women buli go raping akutya if you tell your husband I will kill you kakati badde naloganse bakwata kunza atakyuka yini kino ku muntu mu bye emuwanisa obugulu kubanga ye balowooza bayina problems bisi bayina obwa president kakati obwa president kibubale bwabafudde obwa president bwagenze and I don't want to quarrel with them again they have lost have not lost ejoguli abawedde mu tweet abadagala obwa president ejoguli kati the future is if they don't get a sober mukozi when he attacked him kuno bwamane tabuno bichi people don't forget kati kyawedde dda genomozi yaddako obwa president yabututte ntukiita politics of symbolism nti ekyabaddewo nga president ne mukyala we batambula ne mukyala we ekijja kubeerawo incoming couple mu state house and an outgoing one wait Laira muze it was political symbolism ekyabaddewo nga president ajaguza emyaka 5 mu bufumbo mu kirindi nga jeno muoza muli mabega ne mukyala we
kitegeeza nti kijja kubeerawo in the future. Bamutuuziza omusajja ne bamuga ekintu kite kyagenze nayagala okuleeta erinnya ly'omukazi ne baligoba muga ekintu kite kyo kyagenze bwa president bwagenze kakati kyayina okukola ki to support kubanga bwe baali bakuba nti bakuba bambabazi bakuba kati as a result twasigala bannyina omu potential leaders bonna babakuba ne bakola ki ne bagenda Kadaga mama Kadaga mbabazi kakati kuwa kwambala ne Muhoozi. May I believe that wataka Muhoozi were under the influence of which edogoli nyini yeri amuli ku mutwe kulumba jeno yelumba Muhoozi dogoli yeri amuli ku mutwe kubanga how you cannot malign Muhoozi. He is unlike me. His father knows what Muhoozi can do and what he cannot do. Ekitegeeza tummaligninga wa newspapers abwe security levels are very low. Singa yali muntu mulala president yandibikkiriza naye okuvuma General Muhoozi president amanyi kyasobola okukola tesobola kukola ku Muhoozi. Wa munju father informally naye ffe munnange reports bwe zigenda mutamiivu muki avuma abantu batukako ekiseera nga buli agende wa president bamuwa sente akogereko babaganda obaba ki obaba ki kwegane president yatuuka n'agamba are all of these people wrong baba wa state bagende wa president bakuwayirize bagendayo kuba bali a must go to his home and road what you do kikubye kiro yabayira no kitira wano ekyokubiri bayina organic case ne bakukuta nayo paka ICC recorded so this one who if you meet a baby with a razor blade, do you shout at him? If they come in a humble way, katujo sente nga bwezitwalaja kujamfu kame ntulika butulisi ekyangwa zelinga enda batirayo kubanga tebayina mu human nature nti a man you have battered his son amanya n'ogajamu you target him, you poison him, you target his wife. Is it the man you can shout at? Okay, you must go to New Vision in Swiramas. You must do this in Swiramas. Kati abalumba General Muhoozi tebasobola muwayiriza wataata under the we influence of witchcraft. Bobi Wine ali mu kutambula tebayinza kisobola kitaawe yali amanyi ekyokubiri nabagambanga nti bibyo nabatango ndo ebyo boogera batadongo picking information from a wrong source bonna bali badduse nti Museveni nabagamba naawe waliwo ne ngamba sali nti abapedolinga argument nti Muhoozi alwana ne kitaawe silence them immediately because they are saying that Museveni has reached a level of not controlling his family members, which is not true. If Museveni fails to control his family members, can he control the state? The two go together. Family and state. Nembagamba ekyokubiri Museveni cannot hire people to destroy his son. Muhoozi Avenger. The Avenger must live longer than the avenged. Ekitegeeza siri doesn't the Kaguta family, Amos Kaguta family, have family mechanism to solve problems. Webafuna obutakkaanya tebasobola kutuula ne babimala nga society tetegedde kakati bonna baali bazze babawe sente ti Museveni akube Muhoozi tebyaliyo nabaga this is a unique situation. Museveni musajja mugezi nnyo era planinze succession ye bulungi nnyo nti first of all he has a group of agitators. Akomewo mzee akomewo and has a sizable percentage if he wants to come back, which means even if he decides to go, he does not go as a hated man. Waliwo group eya mukyala Namyalo eyabazukulu ega yakomewo then eya MK gamba omwana yabajja ekyokubiri stand by generator fizuka nti omwana yabajja stand by bwezikira mu bwezi tetuwa gap kakati ate Museveni najafuna ekirungi ekirala nti Museveni mu Africa bawa wonna okujjako mu Europe ejola baba Bush baani teri nsi ya Africa musajja jafuga myaka 4 nabanga ne mu family mu kyavaamu omuntu gwe mwagala. People would be running away the moment Moi brought Uhuru Kenyatta, the senior people in Kanu ran away. Yes, I'm telling you kati Muhoozi buli jana alaga yonna
baloko leaders bagenda kujja kaba bamaze okutegeera naye vice president yabuvuddeko yagamba nti president yadda anti yo kamubuli I don't take her seriously. Vice president they are open indicators. Alupo. If Museveni is coming back, why should there be a fierce battle in his family? Singa abadadda lwaki wabaddewo olutalo mu family eyo lwa succession? Because it would mean they have to store Museveni's retirement up to 31. That was the argument. The anti-Muhozi group. But realizing what was anti-Babongo Museveni tabalaba. Onweka tu mutamulaba. Wega bune ba mututte. Kakati Museveni tafana na kyatu yamba. Museveni mugemera wala. Alabira wala. Until we don't have term limits. Don't have age limits. If we had the term limits, there is no possibility of Museveni coming back. Would be in chaos. Removing the term limits eliminates unnecessary succession battles. Kubaka kasikatu mumbalira myaka asigademeka. Tagenda kudda. Negati coach player bwayagala akola ki? Adda. All leaders in their last terms became the Mudaka president. Museveni has avoided this. Museveni ayina ne futuristic projects nti abataka ngenda bazibira ekizimbe kyanja. Bwabayogera gomulaba agenda. Yabataka ebyo kabaka mbutabimanyi era Katikkiro yabadde munyiivu. Oyo temuli. Katikkiro yanyize mbu muyisa mu Bwakabaka olugaayu. Oyo mufu. That command yakola ensobi. Wekitibwa Mayiga. Abaali balwana mu government baali abo. Babiri. Nalyoka abuukira naleeta Saabalamuzi. Namuleeta n'alya. Naleeta ez'emmwanyi n'adduka kati bamukubi. Namugaa nti kuluna omufere wa Kabaka bamukubye agudde eddayi. Katikkiro yali awagira ludda lulala. Kyova olaba abataka bagenda nga tebamugambye. Agudde eddayi. Yali tamanyi bwe bakibala. Yali tamanyi kibala we kiri. Let me tell you. Museveni is a member of the Buganda Lukiiko. Member wa Buganda Lukiiko. Buganda Lukiiko n'ekyambala akiina. President Museveni. Yes. Member wa Buganda Lukiiko. Era bwe baali bamugamba baatuma jjajjaawe omukulu w'ekika ky'ente Katongole agenda amusimbira omutube ewuwe. Oba yagusimba oba teyagusimba tolya nti ow'omutuba muzeeyi. President Museveni ali mu kika ky'ente. Aba Buganda bamuyingiza mu lukiiko. Ekika ky'ente kyajja mu Buganda mu 1911. The new arrivals. Kakati oba memba waabwe atudde ne bajjajjaabe n'abatonera ekizimbe kya myaliro 2 mwezi bafunengamu ssente. How can you fight it? How many people in Mengo who are getting salaries from Museveni? Ayokola supervision nedde ekyo nabuza sebugwawo yakikwakudde. Kuluna okujja konga aleeta ye efufugu n'aleeta ye ekitiyo niyeyubula mwenze nze muganda nga mumanyi kati agenda kuba dance abukire ekyamuhoozi bwali mumanyi ku dance. Katikkiro essaawa yonna abuukira ekya General Muhoozi. You see, there are things that you cannot control. Fe tukugamba nti mu politics you don't quarrel with the success. The man has bought land for them. Bataka ettaka balifunye. Kibaali baagala. What is it ky'olina okukolamu ng'obadde mugezi? Not to fight the projects. Is it a donation to these bataka? Or it is a donation to everybody who will become omutaka? Ettaka nti lyabataka bonna abaneddawo. Ate Katikkiro kyagamba nti mwayisizza olugaayu mu Ssaabasajja. Yamutegeera mufere. Museveni yabuusa omufere. Oyo mufere. Era mbu mwalinda Katikkiro agenze mu Amerika abataka ne mubayita. Mu Amerika yali agenze kukola ki? Ne Kasibbwa. Katikkiro agenze kunoonya mmwanyi. Emmwanyi ani yali azireese. Yakubaddayi kuluna yakubaddayi. Sajja wange kuluna yakubaddayi. Kuno zamuyiseeko. Yazo obufere tezikyayingira akaddiye bamugyewo. Yazo obufere tezikyayingira. Ne Sapolo Kagwa yatuuka ekiseera nga yazo obufere tezikyayingira. Kati ono yazo obufere tezikyayingira. Ateekamu giya naye tezikwata. Who told him to welcome on the Chief Justice? Who? If I produce a recording, what can he do?
nze kyongambye ekiyinza okuba ekituufu nti yali na side gye yali aliko embi Katikkiro kati bamukubiddeyo. Kabaka n'agamba nti waliwo abatagala bwakabaka omusajja n'akunganya bakabaka bameka ate bamagisi abalina n'obuyinza obusinga obubu. No kankobole ffe mama ffe yatugambanga nti bw'oyomba n'omulaalo tomulangira kulya ngege atagirya omulaalo tabba ngege tebalya byannyanja wa mulaalo tibabbye ngege. Kakati pulezidenti bw'ombanga munyeeze olina by'omugamba obwakabaka bw'omugamba bw'atayagala yabuzaawo. It can't be. It can be a disagreement on approach. Nti the kabaka believes ti abasajja bano bwe bafuna ekizimbe ne bafuna income n'aba controllinganga abataka bajja kwewagula bajja kubafunya sente. But let me tell you, kabaka teyali saabataka. It was Mutesa the first who grabbed the Bataka's powers. Kabaka teyali saabataka edda. Abataka balina ekyemaani waabwe nga si kabaka. Abataka bayita bakuzanya abataka bbu. Abataka basajja ebibiina babigaanirawo and Museveni started with bataka. Kuvadda kabaka najja kyonoona ffenna ntuvayo wakabaka. Ababbi ne bafunga abafere be n'abaleeta nga yalowooza nti abafere be bajja mubanjira ssente. De bataka be baasooka nalabako omutaka bamuyita Nadduli Kibaale. Nadduli Kibaale ye mutaka mu Buganda akuba kabaka embogo ng'akubye bakyala be. Nadduli Kibaale yawozesa kabaka. Yamuwozesa. Nadduli Kibaale be baasooka okukuba. Abataka bakube emundu teyaka obaganye okukomawo Mutebi Road on the back naye olwamala okulya n'aleeta abafere abataka n'abagoba. Kakati ifu bataka balayika banyiivu. Abataka balayika tebakolagana na Katikkiro bulungi. Akalenzi ako tekamanyi balya ssente Mmengo. Abaami ba Kabaka be bawa ssente gaffe Museveni tazituwa bawa ssente baliyo. They ask motoka wano we baba wa pikipiki ne baba motoka para akasajja kukayogera eri ensi kayogera eri Obuganda baani abamasaza bafuna gundi abataka mubawa ku ssente z'ebika mubawa ku mipiira gy'ebika balina entitlement. Bataka balayika akasente babadde tebakafuna. Yes akasajja kabaveeko katuze tuuza kasajja gwe tuuze nugu kasajja gwe tuuze nugu oli mukiwuka oba embwa yakuluma olimu embwa oba oli mukigo sajja katuule aleka abataka beerire. Nze Katonda yankola bulungi nti I tell you exactly nti ekyo tujja kirwanyisa. Waliwo ekintu kyotasobola kulwanyisa nti oba kuba omukazi yasinga okuluma ennyo naye toyinza gamba omukazi yeekolera oba alina omwana omugagga nemugaa nti omuganye okwambala gomesi ya mutabani we gyamugulidde. Tosobola jump on it. Buganda ekyembula esinge nesawo yasaba nti ejjajjigula nabbosa yagirimu oye kundi naawe wummulako mulenzi gwe wummulako kunono naawe tofeze leka ne banno bafere ofeze bingi kunono okubye eddayi nze namubulya nti yakubye eddayi kubanze yali mu gurupu nga balina aba feeding along information. I knew them. So they are fed with information. Nakati bwenkugamba kuduno ekyobufere kino takiriimu obutambi bwange mbuyina nakati bwebuli where the man was told ekintu kyamuhoozi. He was told after the dinner kintu kyamuhoozi obutambi bwange mbuyina nakati ate anaakolaki kubanga talina fallback position tayinza kuteeka mu ssente muntu tayinza kulembera ku family wherever deviates from the family consensus abantu bamutegeera spoiler ali mu gavumenti kasa Museveni yamugoba aba aluzinze status tasobola emuhoozi yayiseewo kibinja yakivuddemu. Kakati tukkiriza nti obwa pulezidenti Genomozi kati yabuyina tukkiriza Katikkiro yali ku sayidi nkyamu bamukubiddeyo ekyobufere kino leero mulala yakirimu kati ekiruma Katikkiro lwakuba zino ssente mu projekiti taliimu ez'abataka taziriimu nabbosa omuyita wa nabbosa ajja mutwala emisinde tajja kwata ku ssente ya nabbosa n'ekitiyo kya sabiti tajja kikwatako niwanikola kasa n'awoggana n'aboggola era yabadde mu lukiiko lwa Buganda nga munyiivu aboggola yabbye ebimeka nawe wummulamu ku luno wakubye eddayi
dai kuno musajja wange yakubye dai tajja nabaso mita wakuzanya era tutabataka kayo project yiye neje kuzimba mu nyumba yiye kati baba taka bano banaddamu okwogera ne kabaka batisha mubukedde namutaka gendi yadduseyo ani kumere nedda kakati enkwatagana y'abataka ne Ssaabasajja Kabaka yeesigaddewa abawaaki kw'abataka bagenda tebamugambye nga bamugambira ki naye nde wa president let me tell you ate nga ye Ssaabataka mutaka kiki nkugambye Ssaabataka was taken over by Kabaka Muteesa olwerere otherwise de bataka omanyi mu Buganda mulimu emikono mingi kati mulimu Semanobe abeera Nagalabi ye abeera na Nnyondo ng'eyange kasi omuleetera omulangira omukyamu omuteeka akuba ku mutwe n'amutta taka Semanobe omutaka Semanobe si taka Kasujjulubinga yagoba abalangira kati ono yalidduse ono gwe bawangudde mukubwa president yali badde yatemye edda omubbi kati akuba olugino litegula alina kudduka n'ebino byabwe kakati nakugamba nti bwe tuba tukola choices tuyimirira bwe tuti bwe tuba tugenda okulonda president w'eggwanga oba in every election 40% ebeera floating voters bo tebafaayo mu America tebajja mu Europe tebajja bamanyi you'll be impeached oba we have 4 years kujjeko mu Africa mwe mujja 90%. Why? Olaba kundaba kuki nti omuntu yaleeta mu 62 n'alonda yaddamu kulonda mu 80 kakati all of those years they were in elections. So when an African sees an opportunity to vote bajja mu large numbers naye kakati okuva lutatandika okulonda olaba abantu badikira yininzi abalonzi bagenze beesala anti president tavaako balonda muzeyi tugende ku kya Bobi Wine nga tumaliriza mbadde njagala tugende ewa Bobi Wine. Why do I support Muhoozi? My current status quo emyaka 24 nga Museveni yaliko mukoddomi wanje ozenyo ne family yange nagijoga sente zange I'm not telling lies. Ne recent yayina sente yeziona azitwala buli sata president yakuwangaza nagamba mungeze atiye zikozesa bamukubiddeyo namulabye nga ayogera ne professor namuga why is this man attacking me nti gula buyizi money kati gwe kikuwagiza jeno Muhoozi lwakuba mukoddomi wa president takwagala onabadalwa yabadde amukuba ekitegeza National Bond ne Muhoozi too amulayikire to have a change Muhoozi ne bwana batampadde mulimu ni sente ono zatwala nga kisezalawe kyamunyega unanazi musesemye kubana yamukubyeko. But I cannot continue voting Museveni and working for Museveni when Museveni does not have the powers to restrain this man. Si akatwala zokka buli sente yagitwala ne Museveni nampaseni ne bampa ettaka ne bampa ne kakiiko wanaako okulonda bali bakutaddeko nga yakola nfuge Kalisa jeje ntwe nali njasa Kalisa yadduka musanda. If I caused you a case involving it national watch Kalisa yampo nali mu benyondo mwaso omutu. Can you come back and say nti atenkome weewu ne mwami Kalisa ayagala mubyerabira muddemu luto mukolagane. I'm not a fool. Have you realized this? Nti when I was there namuleetera ebbiiro omusango gwa bilioni 10 ne bazikabana mutani wa Kajiji ne Sejembe nani ne bazikabana bilioni za 10 Kalisa wasinika amanyi wasinika ne gundi bagala yaliwo ne muganze ebibintu mbimanyi wasinika amanyi tomatera ososo yaje bwenji kwata bwentu mbanzi awunga akomyewo kabira kirabo bajo ye yamuwonya nti omusajja jijeyo wakwatira wonna oli mufu. Kalisa wamukyawa namukyawa yali mukwano gwe nnyo naye engeri gye wamukyawamu bamutiranga mu ssente nga nze mmanyi ate nga munnaye yali yagamba nti munnaye bamukozesa ensobi muddewo ekyo n'okireke muzeeyi naye gwe wookyawa omuntu yonna gye banziyeeko siddayo kati ewa Balamu nga yowadde anti tuli mu projekiti emu Balamu mulimu emumu ekya Bobi Wine simple matter. Bobi Wine waliwo ekiseera omuntu opposition lwabwe bafiri nti kakati Bobi Wine
alinga obusajja akwana omukazi yafunidde olubuto ate alwongerako. We are going to have elections in 2026. Why don't you allow him to loiter? Ochise loiter. Muzei, Bobi Wine alinga omusajja akwana omukazi yafuna dde olubuto kwaira tosobola ddongerako kati Bobi Wine kyali mu kutaayaya obwa president bwagenda dda n'embuzi yennyini nga lumonde mumusogodde obulagala obulimu mubulekera embuzi kubanga eba tekyakola damage tekola damage. Why should allow Bobi Wine to move? First of all, Bobi Wine, when he moves, he reduces tension from the population. Two, tayina kyagenda kukyusaako. Alinga embuzi erya amalagala nga lumonde mumujjeemu mulimu akasigalamu. Elections will come. Bajja kutandika omunoonya mu musiri gwa lumonde mu 2025 nga guggwako kati tebamunyega. Nawuliddeyo omuntu ogu enanga. We must address indoors. No, we used to insist on indoors because we had COVID. Nje teka lya COVID ne area electoral we are merged. Kakati today atambule. Bobi Wine temumuyinaako buzibu. Abantu stress. No whoever did. Abantu abajjeko stress, tension zizikaminge, abantu bamulabeko. Kubanga wabbiri abiri mu mmeka. Nenga bwo bwa president. Bobi agenda dda buliko nnyini bwo. Yes. Ate kumbaka kubeera ko mugole yekka. Embaga tekubeera ko mugole yekka. Ne bapegi boy. Bobi Wine yali amanyi okuba ebidongo bye singa ne bimubiri futinga. Ne mubimuwa n'ayimba. Baatukanyugwa kulaalira twajja n'ayimba. Baatukanyugwa kulaalira twajja na birimba. N'ayimba. Kyali kiwa. Kiwani buli omwasi kiwani. Mumuleka ayimba omusajja naye yejjeko stress. Bobi Wine atandika bayimbira kyali kiwani. Nowa president kyali kiwa. Yali akuba n'abamuwase. Ebintu bya Bobi Wine byonna. Bobi Wine baamuleeta. Kulaalira byonna ye. Baamuleeta n'abeefuulira. Era kyenva mbagamba. When you are talking about kyali kiwa. Ku muntu yenna avudde mu Nuupu bago batayambye move consciously. Bobi Wine alina kapasite okudetectinga omuntu gwe bamusindikidde omuketta kuba ali mu government. Abayinayo Bobi Wine alina group eri mu government kyobala buli amuketta amumanyi. Tulabye ababukedde nti waliwo omusajja yabadde mu mmotoka nga alina emundu gwegitegeera waliwo yababuulidde bukedde yakubye story twabadde wayina emmundu mu mmotoka kyekitegeeza ali munda yababuulidde. So Bobi Wine ali mu kuloyitalinga n'abaga nti anoonya bwa president ate wabwaddi bwa 2026 bosanga kakati nze bagenda bali wange ne baŋŋamba nti owaaye afende mugoza ajjeko eno ewafu nobaga nti can you sustain an election for 3 years? Tosobola tandika kati siriyo kalukali expensive. Era Museveni mugezi nti Museveni yabaprovoking into battle very early na ategeere Museveni lures the snakes out of their holes. Ako kakodyoke baveyo balwane abalabe politics fishing you study the water nkasini yekuba ekyenyanja ekijja kirwane ne kigwa mu net. Nobody can sustain an election. Kati kyogamba nti kaali kabadde genomoza okuvaayo amangu. Gyayagala gyalaga era tannava mu magi bwaga ndi ngenze mu kyaki omukulembeze kabama tannava mu magi. Buli olabanga looya abagezi tubamanyi bakatende Ssempeewo naye nolaba kano akali emputa nekatanaaba emmese nekaluma okutu tekakali mu muhoozi kale obwo tubuyita bu media maniacs. Ono tugule ahoze ejembuzi nga yalidde amalagala ono nga munnamateeka nalusa yali awoze kuwawa. Some lawyers did raw materials, others did law. Waliwo abasoma law materials kati basoma law ngalabi naye bamulabeko nalusanja yakawoze emisango emala era nga munnamateeka nalusanja oyo CBS tuuza kyambuzi yakutta amalagala. You get serious lawyers. I can tell Katende and the Ssempeewo, these company advocates, if they are involved in Moses' case, then I know this is a serious matter. Katende and the Ssempeewo. Nekana kano mu kutuna kali kanereze
Messi yakaluma okutu. Waliwo baloya abatali serious. Waliwo baloya n'omula musabalabamu. Nga basala jambuzi. Jambuzi. Mbuzi yayisema nagala. Embizi yalidde muwogo abo bannalusanja. Nobody takes you seriously. Why? Because tuyina kye tuyita the politics of activity and the politics of achievement. In many cases, mutwala nnyo abantu ku politics of activity. Nti ali awo abuguta nnyo abantu naye ajja muki. Ogambye Bob Wine talina kyagenda funa mu byakutambula. Naye waakiri avuddeko ewaka n'atambulamu abantu be ne bamulaba kati musanyufu kubanga tewali end result mu kyakola. Kankuboolere mumulaba emipiira naye omupiira gwa fulendiro ogumenyekeramu tebafulendire match newe baba kuba golo 10 tegukola makulu kwa fulendire kuzannyamu buzannyi kali Bob Wine bino byatambula ali mu fulendire obwa president bwagenda. Yes, he will try next time. Nesikati. No. Era kirungi bamazemu amaanyi. Nete kirungi nnyo. Atambule. Era mukube ejinja abakoze bubi. Abatamanyi byabufuzi. Amugana okutambula abakoze bubi. So Bob Wine okutambula nayo strategy ya team Muhozi. Mwagala atambule. Ante bobo yina amagezi kyokola. Oba ye Muhozi atambula era nabagamba. Singa abasajja bano bayina naye obujozi waliwo ayina obujozi mu mutwe yetawangulwanga kera talina strategy bwayogera ne bannaabo okolabo he must do this nze nabatunulira mu gurupu yaabwe mwenda yabasinza amagezi mwenda mugezi very strategic Andrew mwenda mugezi yes kubaka kati singa mwenda abaddemu you get an officer mu maje n'omugana nawe tambula omulala tijeno mozi bwatambula namwe mufune munnamaja atambule nga wammwe bakwato ono kutegeera nti ono yamuwa special duties which are not defined anywhere. Special duties? Yes. Taina milimo jiri defined. Special duties where? In the military, it's only the commander-in-chief who can describe what are special duties. What are special duties. So General Mozi ekifoche special advisor on special duties techina definition akola byonna commander-in-chief byamuwa katoyinza mukwata anti akoze ensobi ate olwokuba busoma buteguli waliwo omusango gwatinyefunza tinyefunza went to court bali yafunye ebizibu mu maje tinyefunza naga nti ever since he deployed me to a civilian role tinyefunza yali minister ne bamutwala muki kakati tinyefunza naga yangoba mu maje yagenda mu parliament na kubanga toyinza kudya musajja mugezi ngati tinyefunza Nomuganti you were listening point. He had to stand up in the parliament and make a controversial statement. Mugezi nyo. Nze ngotwala mu parliament ndi listening point. Notwala ku mukolo kusigera kwogera. That was my problem in set up. Jeno kayula bamutadde. Kakati nkuboli nti gundi oyo. Jeno kinyefunza. The Supreme Court abalowa court baga nti yava mu maji. The Supreme Court quashed the wound. We can't know. The commander-in-chief can sentence you, when you can send you for another job. Kati yoka yugula yali jeni. Yugula yali yavumunza. Pero nabirako nga yakuya anti-smuggling unit. Ngera ina personal assistant wa Museveni. Nga ina office Mokero House janga munatulamu. Jeno kayula. Ekitegeza bwe bali baswakiringa amaje gaabwe bano bayina escape routes ziberekerangamu nze tuleko wali ndowooza bayina bye berekeramu abannamateeka bakiyita lakuna tumalirize ne story ya Jeno mukwano go ennyo General Tafire General Tafire bayombye ne Jeno Muhwezi tetuyina kye twafunamu Jeno Tafire bayombedde ddala ne Jeno Muhwezi Otafire ye musajja atagala kujoga ministry era to tell you Otafire musajja mulungi nnyo ayina bajjeno babeka mu ministry internal affairs including a former command olaba alwana nabo nabajjeno babiri by the ministry yes. Mulimu bajjeno basatu Otafire alwana nabo former commander Muhoozi Jeno Jeje Odongo Otafire ekimako basi bu UTC bali baziwadde police akoma ogwakubiri nibaga nti UTC police bagiwereddemu basi za police UTC Otafire yagenda ku UTC nakwata basi nabaga
we brought these buses for police work. We were failing basabaze. Naleka basabaze nga bali stranded. Utafire tojoga ministry. Nibamu kola lisafo. Yaganti next time we inform some of us we can make a trouble. Lukunda najali namwekela naga no. We looked for comrade, was not around, could not get him, but he's going to be assigned a more important assignment. General Tafire bamukola ko lishafu. Nabaga nti next time you tell us before. Huh? Bamubulirako kati bana. You can cause trouble. Sibya kwembala singebi. Nti oli wali bakujje. Kugenye nga kisheka ne hotel bagishusa. Nga bakoze ko lishafu ngoli bwero. Ati setesiye baki. Baba koze bubinyo. Kakati you see mukwezi niye General Muhwezi mutufu lwansonga yabagamba nti ye ekintu kyonna yakisanga okutebo ye General Muhwezi yagera yakisanga ngolede kyatambula kakati ekinyizo Tafire kiri kimu ti abasajja bano bajozi the way they do things tebatunuulira how people will feel oba implications kusakibera mwoyo yajoga ennyo ye talina human feelings. What is human feeling? If your vehicle is robbed today, where do you go first? Police. Yes, and they ask you a registration number. Akati police eri sidelined ate kola ekyo. Tebagiteekamu mu issue mukulota number plate eziri digital. Police yo bagijjamu ne bakola bye bakola ate ng'erina okubeera part kwa we bakubba emmotoka osooka ku police era tumpeko yayikolanga namba police batuuka n'olunya ne balubba batula butuuzi bwe batebaka nti yombwa eyembwa erina okuvaawo awo sente tuzitwale kyekinyiza genero. Some people say that I make a lot of noise. Yes. A human being, an intelligent person, you must fight so that somebody can know. It was wrong. Okunteka ko muntu waggulu bamwe sente bamwe facilities not 5 billion nadukanze nakajuka kasase olaba ki they know ntiene human being would fight them. They know kyebakola kikya neko kasokeza nakujuka nakuniyoka nakunya olwokiwedde abaganda bakugamba nti ebyomunafu osaba otola but when you are intelligent nga woli bakube emyaka 10 tebakuddamu safa abakwesonyiwa bakube jogoli bajemu tebali kiddamu next time. This is the Otafires. If he was another minister ne bakimujjako ne bakitwala mu doketi ye yalikiriza yandisirise Otafires tayinza kusirika yabambalidde. I'm not responsible, but this is, in normal circumstances, would be police. Under the police. Chokuchusa number plate ziri digital byonna bya police. Temwiza kujjamu police. Nedda anti bo babbi bamanya nti nze tujja kukola twabaze sente bazinziyako nakibosira waggulu naleetawo owuwe. This man must go to the office and swear amazi oddemu onjooge Siza gendayo. Gwe tolidda mu government. Ati sobola gendayo. Era nzikemba saba mu government kiri kimu. If I get a chance of talking to Museveni, kumpa kasimu nangenda nkola ebyange. Akuwe sente za kasimu ogende. Yona zijo paka lunamu bebi ko mwenda munyo. Nani ujoze ne bomugwamu. Kuba mpitiriddeko. Kakati nkubuulira. Ngatumaliriza. Otafire has the courage to say what he wants. Ate president muntu. Awuliriza. Che police twaje sideline. There is no way can okuva kuba speaker. Membera first deputy prime minister. Muzee shirike tugende ntangende. Agwe singa wali mama kadage kifote wande chikiriza. Very embarrassing. Okuva kuba speaker ate no de before mwende mabega. Ngende ne mugande muzee tule maganidwa ntangende. Kanyene enkola ebirala. Kakati nganze ntingende ntule negonde. Ne buchama. Kati mzee mba advisor tolimu. We bayita meeting ya advisor tugenda. Raba jite ekyankwanze nga bantaje tinja. Ninja kubatireyo. Mama bayita ba advisor bonna ekyankwanze. The walinyayo. To humiliate me. To humble me. Apologize. Me to apologize. Then why Mirundi to apologize? Who for what? Are you God? Are you who? Kakati ebyo byonna bakolanga deals ezo. Bali bampita. Naye bampono.
bako mumutte bampone these boys bampone wali awo muzayi nga bakubira essimu nti alo ba advisor tubeetaaga kisajja gwe mu busiru sikulaba how many times have you invited me on functions why now come for check gwe nyokuba yali akuzala yakwisha nyuma tulina magezi nenga nze maze okutegeera mbuba nti no you know mutwi olwebya okani bibatuddeko Mirundi apologizes no kabukedde nkono nenga benyondo mutwi obusajja obwanda abamawuli banda mawali ekintu ekyali kisinze okunnuma mu nsi nkasajja kabukedde kono gongo lwakakasima ng'ebyolonda kakuluya nekakuba mu mawulire mbu bayise nyina bamukebera omutwe. Do I become mad after delivering 14 years? Then I become mad. Naba boda newa mawulisi abamuyise eka nsaba mfenga nkutte kokulu yefufu mweke tusinka ate bujja kusisula milioni 10 nakona okubuji akobugalo bindi ako olievu mapasi yakujeshira ngo kasajja ugenda ngo kuba abantu obonona kakatola abantu amafa nebaganti abantu amafa tebakwatanga ku sente 45% ziri mu Cairo Bank. Sente ziri mu Cairo Bank. Yes. 45%. Aklo. Yakulira Interpocket. Nze nsaba wangali nnyo batumudise akwati wi. Mukyala akulo yakulira Interpocket. Bali muyola. Akulo bajoze batono. Ntinze Mirundi. Ngandi eri gondi. Ono asumani kwabo. Ntasobola kuntwala nga nasoma byabusawo. Nontwala mu teachers yoniyo. Zeke tukugatwa muzeyi ndika ngende. Kati kweneba kuwo bwa minister kati. Na Tamale Mirundi has been appointed the minister. Tolinyayo. Ntuza joka buli muntu. Ajja kukakkana ko kati. Nkatulete ekintu kigenze. Kintu kiri wa mu. Wa president bwange. Yakuba. Sizola wina kubimbwa najikanyuka. Kubanga gutobeerayo ayite eno ayita mu kazi we nayite eranza I don't blame Museveni. Simu blame ni bampo nokufa akatamani kakaji aikani jevu Mirundi nilinja kata baba kaga ndashanga yo mukazi mu won permanent secretary mu president's office put that money under the category which does not no link up bintu singuli mufu. Museveni wanted me to kill these boys. He was sending me on a murder mission. What is a woman mission? No one on the back. Bali mubulire nti abasajja kashekudde omuntu. Kamugbenyo ndo ne kamutte. Era mwenda bamu. Wagena president's office. Permanent secretary na put him where they don't give salary. Nakoko katabani kakajiji. Mboka mfugi kali kawe ngakaliza. Baba n'abasajja abo. Kwa mu state house toyinayo kirungi kyojjukira. Nkugambe bali 10 abanwanyisa. Do we 100? Jeno nalwe isafa ande nakalema. Na mu state house buli omwana ikalita kwagala. Baganginga up against you. Ngono luza mbajja kunyigiriza atwale. Declare. This one is. Bundi oli owedde. Oli owedde. Bwana wali owedde dudu pechokolio ndi mutwalemu ewafe bazikevu ne bwabo basikevu nze kakubulire te mubinjo ganga nino omutima mugumu nnyo nizo kweshi bako dudu kale this man masigoto wachi wanuka akola agreementali bye yambise chiwanuka nali ngendo naye nchikola ngendo ne chiwanuke wabwe bakabe dudu sibasobola Whenever I'm presented to me, good young was. Never got you want to come what? Sibiram. I could take a committee again or more again. Cut it. Kilo, I know your uncle. Tulikira dudu. You want to get in. So, me, I want to do my free things. I enjoy the movie to be young. We are government to Chabia. Chakola kali bwe katika imirire kubaka board nyumirire sejo mukuru bakuyimirizao switch board zivuge naye ati mzee bacha kubira amasimu ga state house ko switch board tewali achakubira and I'm enjoying my life. The only problem is this man who is suffocating my man. Tiko switch board bakubidalo Mr. Mirundi ova kwogera biki
I'm free man. I'm enjoying my retirement. I'm enjoying my retirement. I wish I had gone earlier. Singa wafaayo man. Tekyali akunoonya oli mu bantu weeyagala. Naye nekakayita kanakalema. Mr. Mirundi switchboard. Madam Naka. Rena zokubanga obwente neziteekawo. Bagambanga batya? Mr. Mirundi switchboard. Afande Nakalema. Tayogere eddakiika nekikubawo. Toka ukwesi kwose mugugu. Nzibabifuga mwe bibye ekikwago kwako. Talinjo ko ate bate bamunyi n'ennyondo mugundi. Eri amunyi n'ennyondo mu desk yali ogwo. Nzizo omuntu w'ennyondo ne mutira mu lukubo. Kubolera. Mama Amelia yakamba. Tewali mwangu mu state house nakati. Sajoge bana kamwanzi. Sente zabwe nga sikuwembeera. Mama Amelia atuga. Tyayo teyali mwangu nakatono mu state house. Nga gwe bya switchboard sibanya linda kawo yimirira linda. Yalira yini yange. Kale tetugenda kusukawo wano bane Nampeera aka video muzeyi wakalabya akasatulating. No you see. Aka Nampeera. Blaming Nampeera. Nampeera tumobule. Abijjayo yekwese. Badde mutoyi. Omuntu abijjayo yemusiro. Abayabakutte. Nanga yagamba mbu bakubali onyenna migundi. Nampeera. Ono yabijjeyo. Eyabakutte ka video ya inovunaanibwa. Ambabulize. Obwenzi bwina rules. If you can do what a normal person does, osobola bwenzi. Yes. Obwenzi mwina gena mutoyi eyo. How did they decide? How did they decide? God the toy. Kisera kino mutunabira mutoyi teri agenda kujikonkona. Nampeera teyakoze ensobi gena mutoyi. Yekwese. Abalaga bukodi era kati bamunoonya. Nampeera bamunoonya abasajja. Bwanyenye ekiwato bamunoonya. Okujjako kati ekibinga ky'aba Nampeera baana baabwe. Ne famire zaabwe zikyali ki? Zezijjo. Eka kati sooka obuuze olabe nti eyali supermufuti ekibuli mu kisiibo muwala we yeekubamu ng'ali bwereere. Gwayigiriza eddiini. Muwala we abeera ati obwereere. Omusajja oyo nembaga nti abaana balalo. Nowa Gashumba Nowa Franka naye yatadde akatambi. Anti Nowa Franka ali bwali. Franka Gashumba Shira Gashumba. Franka kyabakola kiri bwekiti. Franka bwe yali atwiringa omwana we teyafuuka musomesa. Teyafuuka lawyer. Where they have to enforce discipline. Abantu bonna abali mu entertainment industry bonna batuspeaka nudu. Bamuwasindi. People come to see your body. So Franka Gashumba teyalwana muwala we kubeera lawyer oba doctor abere professional. Yes. Discipline ye je group yaabwe yakweyambula. Shira bali muje emikwano gye. Akatuke kankubuli. Nalabye omusajja we Spain. Yakishinze kawala kasamba mpira. Love yabayiseeko. Bagala resigning. Ate ayina omukazi. Kubanga bwaligamye nti yakataddemu nga sikasita. Ne kasambi bulungi. Nakakiriza on addition ku byokulwanyisa byako kasambi ka mupiira kalungi. Kakati nze Nampeera. Ababijjayo. Let me tell you. Nampeera ye baba ya. Ebintu ebyo mu lwakuba nti mu bazungu kati ogende Holland. Holland ogenda mu kifo ky'abamalaya. Bagita Red District. Kifo ky'abamalaya. Malaya yetunda nga nabali venyo soli chewebali ne bakuchaji ngo omusoro munamala sawa meka ne babeerawo Holland banywenjaga basije bali nyenyenyine bagenda banywenjaga era abawala abakola mu hoteli bagagganyo ajikulanga ya nyonta agendo jifuwa ne mulemera mulungu nali nyenyenyine akola n'agenda abalibi yabali nyenyenyine bagenda yita ne banyo omwenge ne bakomawo. Kakati kitegeeza ti mulibbi atagunywereddemu. Mweredde Italy. N'omusiraamu ataasiibe bamugamba atalya mmere mu bamumanyi. Va wano mugende mukono. Olireeyo. Oba oli waaki. Kakati nze kyemba nenyaako kimu kyokka. Maikwalo be bamawulire ababijjayo. Batuleetera obutambi obwo kati nga Nampijja abambi yabadde mutoyi yekwese. Kati ate waliwo eno ababakwata. Nze nabagambye nti twalina omusajja wazana bambi mufu ne mukazi we mufu
naye baali benzi nga bonna be omukazi oyo amagezi ge yali ayina nga naye bamwendirako mu ttooyi yalina amagezi bwe gati nga ye agamba bba yakanywa eccupa 2 nti mperekera mu ttooyi nanywa endala 2 mperekera mu ttooyi kati ogwokusatu eccupa 6 namugamba nti aa sooka okole ki enkooye genda wekka olwo omusajja ali station diwa mu ttooyi ate omuvubuka sema naye yafunye mu maketi naye bamuwaana mbu yabala omuvubuka yabadde ne Nampijja naye bamunoonya. Yes, but the issue is nti ye kalakita yaabwe era mu kirabu yaabwe kati bamuweereza bamutikidde ennyota obutasoma buno discipline bwinamu abantu abasinga obunyika nkubuli buli mubeera mu group mukola ebintu ebiri gundi kati bano abeekuba obutambi nga bali ku mugundi bali mu sex si bamuno tegeeza Nampijja kati ali ku maketi n'omuvubuka ali ku maketi kati famire ye yejja okubonaabona etannaba kugraduate nga kutuuka ki awo boyfriend we gwabadde alina omulala kati banne babadde abeera nabo bati mu kiraasi eyaabwe talina kyakoze era Gasumba singa badde akyazaala yalifunye omwana looya yalimufunye omwana an educationist yalifunye omwana ali mu discipline ezo dokita inginiya omwana abeera ne discipline kubanga field gy'aba alimu kijja automatic baasosietinga nabo balooya kino ekisajja ekyafukamire wa Museveni kidokita nti weeyongezeeyo tetugenda kusukkawa ekisajja ekyali etolo nekiri emmese babiwe district so ebya Nampijja bwe bityo ye Nampijja ye baaba ate abawala bangi bajja bikola genda kuba trend era nze I strongly believe nina omuntu mu katambi omu gwe nalabye nga ayisizaamu omutwe mugundi when you examine critically katambi ako photograph interpretation babikoze bakimanyi nti waliwo akola ki Banampijja babikoze bakimanyi nti waliwo abakwata batulula side eno ne badda side wennyini kamera webalabira yokanyeenya nanyonya ng'omutwe gwe gulabika bwegwe Nampijja yanyenyeza nyalimba muzeeyi Nampijja yanyenyeza banange twakolera Nambwere ku mulembe gwa Miira bagamba nti eriyo omukazi asobola okutambula mu kibuga ng'ali bwere wamma ye Nampeera Nambwere ayinza okuba nga ava mu famire omwo omuwala bamuyita Nampeera Nampeera baaba kati amasimu gayiika Nampeera yagenze n'agira bw'ati abantu ne baga yoyo yennyini ne Banampera babeddira kimuzeeyi Nampeera tetumanyi mulimo gwakola naye kyokka bakasuku era abadde wano nga baga nanne Nampeera oba aliwa samasimu Nampeera essimu yo yesinga okutunda kati so poliisi tegeza nekwata Nampeera poliisi ekwata ng'obijjeeyo Nampeera wabukedde gwe baagalika n'empeta taliko tasoma mawulire ali bamukwatira mu studio so si kipya ateewa nga n'empeta kweri so Nampeera teyakomawo nakagenda amaaso we kati nekatunulira abantu nekagenda ne wabba wako nekaddayo kale you see kakati mmwe abakazi abakulu nga maama wo akutunuza bubi abaana mukazi mukulu n'abatunuza bubi naye buno buwala buno akanoonya ssente nabaga nti mugende mu kyalo if you go to the